Yes, hi everyone, hope you're all doing well. And by names of Omumbejja, Aisha and Nassolo, I welcome you back to my YouTube channel. Thanks for subscribing, commenting and sharing. Yeah, and if you're new on this channel, the 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. Yeah, you can get it from your Google Play Store and we read together. You can subscribe as well and turn on the notifications such that you receive every video that I make. I make 2 videos every week, and one is for the story in Luganda, then the next video is for the book. Yeah, the book I read it in English after I explain in Luganda, so please subscribe so that you don't miss out. Yeah, in my first video I told you about the importance of reading books, and because of their importance, that's why we keep on reading every time, every day, so that we expand our knowledge. Okay, yeah, so let's go on right away. Yeah, the secret that we read last time was the 8th secret, and it was pay yourself first. So today we are going on with the 9th secret. The 9th secret is learn every detail of your business. Learn every detail of your business. Yeah, so let us start without wasting any time. If you become very good at what you do, there is nothing that can stop you from getting paid more and promoted faster. That is a quote made by Dan Kennedy. Okay, so let us start. The market pays excellent rewards for excellent performance. It pays average rewards for average performance, and below average rewards failure and frustration for below average performance. Okay, yes. Your goals should be to become an expert in your chosen field by learning every single detail about how to do your work better and better. Read all the magazines in your field. Read and study the latest books. Attend courses and seminars given by experts in your field. Okay? Join your industry or trade association. Attend every meeting and get involved with the other top people in your field. Right? The law of integrative complexity says that the individual who can integrate and use the greatest amount of information in any field soon rises to the top of that field. If you are in sales, become an aggressive lifelong student of the selling process. The top 20% of salespeople earn on average 16 times the amount earned by the bottom 80% of salespeople. Okay? The top 10% of salespeople earn even more. If you are in management, resolve to become an outstanding professional manager. If you are starting and building your own business, start entrepreneurial strategies and tactics and try out new ideas every single day. Okay? Set a goal for yourself to become the very best in your business or profession. One small detail, insight, or idea can be the turning point in your career. Never stop looking for it. Action exercise. As we are concluding, identify the trends in your business. What are the core competencies or key skills that you will need to lead your field in the future? Make a plan today to develop those skills and then work on them every day. Okay? Yes, so this is the end of this secret. Learn every detail of your business. Okay? Yeah, so kano akatabo kabadde kukubeera nga tusoma ku eyo bizinesi gye tuba tusazeewo okukola. Omukulu ono atugambye nti tweweeyo tubeere nga tusoma ebintu ebisinga obungi mu ekyo kyonna kyonna kye tubaamu. Agambye nti ne bwe baba bakukozesa ng'oli manager wa kampani oba ng'oli mu sales, fuba nnyo okulaba nga oyiga buli kimu, yiga buli kakodiyo akasobola okubeera nga kakuyamba. Atandise n'okooti n'atugamba nti buli w'ofuuka omulungi mu ekyo ky'okola, tewali kisobola kukukomya kubeera nga ofuna ssente nnyingi, we guba musala nga bakusasula mungi, ate n'okubeera nga bakulinnyisa ebifo buli kadde lwa nsonga oli mulungi mu ky'okola. You people, buli muntu yenna yeetaaga omuntu omulungi mu kyakola, omuntu ategeera kyakola. Ne bw'ogenda mu kampani kusaba mulimu, yes, bagenda gukuwa. If at all you're given a chance, bagenda gukuwa omulimu, naye ate senga oba ogukoze bulungi, trust me, bajja kulinyisa ebifo. Ate bajja kwongeza omusala bafuule olaba nga tebakojjaako, just because bamanyi oli kafulu, oli expert kyokola okimanyi. Bajja fu olaba nga buli kaseera bakwongeza omusala basobole okukuumirawo oli, just because bakimanyi. Oba oli awo tebasobola kufuna muntu alinga ggwe.
okitegeera so bajja kulinyisanga ebifo ate nga n'omusaala we bakwongeza osobole naawe okwekulaakulanya ng'omuntu mu kyonna ky'obaamu awo mbadde njogera ku muntu gwe bakozesa then ate kitunuulire senga obadde gwe weekozesa mu bizinesi yonna mw'oli be it a restaurant be it a shop be it anything nga gwe nannyini bizinesi eyo gw'ogyetandikidde okakasa omanyi kyenkana ki ku bizinesi eyo gye watandika omanyimu ebintu ebisinga obungi oba wagwamu ngwe nti wawulira gundi agambye nti efuna naawe n'onoonya ssente n'ogiyingira so tufube nnyo okulaba nga buli kintu kyonna ky'oba olimu banaye tusooke kunoonyereza ku kintu nga tetunnayingira mu kikola abantu abasinga ebiseera ebisinga like ekintu ekitulemesa okubeera nga tufuna ebyo bye twandifunye mu bizinesi ze tuba tutandise abalala ne batuyitako ne bayobera successful mu bizinesi ffe ze tugamba nti tezifuna ng'ate ffe bo tulaba bali successful lwansonga basooka makinga research ku ekyo kye baba bagenda kukola my friend tebagwamu kiggwe omuntu asobola omumala emyaka gye ng'ebiri nga yeekennenya bizinesi kika kimu agenda n'amanya buli kimu waba agenda kubaako byasubula n'amanya we wali ebirungi byo babitunda mmeka bwe biba birinnya kwenkana ki akatale ko kaliwa okitegeera bizibu ki ebiri mu bizinesi eyo senga mba ngiyengiddemu bizibu ki bye mba nsuubira ye abaffe birungi ki bye mba nsuubiramu omuntu oyo agenda oyingira mu bizinesi eyo trust me ng'ebintu ebisinga obungi abimanyi yes tosobola soma bizinesi n'ogimalayo of course mu process oyinza ate okufuna experience n'ofuna challenge gye wali tosuubira ebyo nabyo bibaawo naye ebintu ebisinga obungi oba obitegeddeko tosobola bimalayo naye ate ebisinga obungi ng'omanyi content asinga obungi mu ekyo kyonna ky'olimu so eno chapter ebadde egezaako tusaba oba ng'etutegeeza titufube nnyo okubeera nga tuyiga ebintu ebisinga obungi mu ekyo kyonna kye tuba tulimu batugambye tusome ku magazines ezikwata mu kwebyo bye tukola atugambye twatendinga seminars ez'enjawulo atugambye twebuuze ku bamanyi abantu abasinga obungi twefuula ba I know it all kind of a person you know that kind of a person ye nga buli kimu alowooza I know mu buli kimu nkimanyi tosobola kumanya buli kimu byebyo ebitusiba emabega kyogenda n'otunnya omuntu ng'alina capital we mungi wallahi nga waba atandise business esobola succeedinga naye ate nga talina knowledge about what he or she wants to start at that time naye kanga nga akutte ssente zonna n'aziteeka mu kintu zonna ne zifiiramu nate ne weesanga oli ng'alina busente butono ng'era buli omu ayinza omugamba gwoba obusente naye tebutandika business but because of the knowledge the skills the tactics the ideas omuntu oyo n'akwata ssente n'aziteeka mu kintu ne kisakisiidinga n'akikola bulungi nnyo n'akigejjesa we liba dduuka ne ligejjera ddala n'akola ne branches ez'enjawulo mu kyonna oba restaurants oba hotels kyonna just because yayingira mu kintu ekyo ng'akitegeera bulungi ng'amanyi akatale kaliwa wawe ngenda oteeka bizinesi yange watambula watya challenges ki ze mba nsuubira ngenda kudiiringa ntya nazo omuntu yenna nga tonnatandika bizinesi manya nti eyo bizinesi gy'oyagala okukola waliyo abalala abagikola waliyo abaalemererwa waliyo n'abayitamu osobola n'okwebuuza ne ku baalemererwa n'obagamba what went wrong basobola nabo okubaako kye bagana agamba mwana because of this and this that's why I failed ate ono n'agamba nti woba oyagala okuyitamu that's waba takotogedde manya abantu abasinga balina emitima emibi tebaagaliza oyinza omwebuuzako ku kintu natayagala kuwa advice ye gye yakozesa naye waaba omuntu oyo nga wa mutima mulungi agenda kukubuulira agamba enno munnaye byetaagamu obugumiikiriza weziba ngoye bagenda kuguza engoye ozituuse nga mutuufu tezitegeerekeka wekiba kino mulimu yona okwegamba akunyumize experience akubuulire ye yayitawo atya okutuuka awo my friend ogenda tandika bizinesi eyo nga tolinga oli agiguddemu obugu ogenda kuba oyinako ky'omanyi ogenda kuba okimanyi nti munenne ebintu si byangu nga wembisuubira byetaagamu obugumiikiriza amagoba gayinza oteekingako time okujja tegagenda kujja mangu nga wembadde nga suubira n'omanya kwegamba n'omanya n'ogamba okay kino singa kiba kizze ngenda kihandolinga bwenti kuba gundi ye yakihandolinga bw'ati ate gundi ono oyinza okuba oyina decision gy'ogenda oteekinga ng'ate muno yaggambako nti hanzi we nakola ekyo
yensonga lwaki nasooka nenkola kinengwa muloosi weziti ne weziti gwe nga togenda kyewala. So banaye tunoonye okumanya atugambe twatendinga essemina z'abantu bategeka emisomo but we don't want to attend. Twatendinga munnaye emisomo mirala nnyo gye twatendinga for real ne tutamanya nti ate bizinesi gye tusuulirira yekola ssente esobola okuyimirizaawo buli kimu. So tuffe nnyo ku business so in the first place let's care about the business before caring about anything because business yezaala ssente ate ssente ze zitambuza buli kimu. I think you all agree with me. Business yekola ssente zitambuza buli kimu naye obufumbo bwo ng'oyagala butambule bulungi it needs money. Money zivaawa mu business. Newogezaako okuzimba obufumbo butambule bulungi butya naye nga tewali ssente my friend biyinza okugaana. Naye sooka ofe ku business manya nnyinza gikwata ntya business yange neevaamu n'egimuka n'empa ebibala. Then after ng'olaba business ye ekula toli bubi oli financially stable then deal with other things. Yes osobola obikwasaganya byonna naye business mostly giwa obudde gifeeko kubanga yeerimu ebyo bye weetaaga ebigenda otambuza buli kimu. Oba olina abaana business yegenda obbaweerera oba olina mukyala wo business yegenda omulabira yegenda otambuza buli kimu naawe kennyini ng'omuntu yegenda okulabirira. So why don't we care about the business and we care about mostly other things? Yes si bibi nabyo bifaako but mostly we have to care about the business cause yeevaamu ebyo ebibala ebituyamba okutambuza ebirala byonna and that's money. Okay, yeah. So baganda bange sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala abankumire atakuumira mpeera kansubire nti no separate eno olina ky'ogijjeemu. Yeah, tunaalabagana ate omulundi omulala nga tugenda ku secret yaffe ey'ekkumi eyitibwa dedicate yourself to serving others. Yeyo secret yaffe gye tujja okuddako. Mbagala nnyo ate na subscribing abambi subscribing.